tulopera omubaka wa wano emmwanyi zimuwogaba yefuula mbu yazigabye emmwanyi za muzeeyi n'ebigimusa tabituwa. Maama tukusaba oberenga olowooza nnyo Kasanda district naddala ate Kasanda North omuli omubaka wa palamenti nga wa Nuupu ate nga n'omukyala nga naye wa Nuupu. Tukusaba nyabo muteeke amaanyi ag'enjawulo ku Kasanda North tusobole okugoba omubaka wa palamenti owa Nuupu. Saidi ya Joel Ssenene ewatula Nsamba. Saidi ya Joel Ssenene basema ne banyabo saidi ya kweyi ya bweyi ya politics. Saidi eno basaba ne banyabo ye wali amasanyalaze ye wali amalwaliro ye wali enguudo. Nze bukyanga mbeera Prime Minister wa Uganda. Nze teteekanya emirimu gya Uganda yonna. Era n'olunaku lwa leero President yankubidde n'alagira ebintu bino. N'agamba district z'e Budaka babadde bamugamba ebyuma by'ekisire ebimu tebikyakola. Izeeyo Bukedi n'andagira ngende ndabe ate tubiteekemu. Tuli ffenna. N'agamba waliwo district ng'ey'e Palisa n'endala tezirina ambulance. N'agamba ngende nzitwale. Naye mwe wano sifunanga kansa ba ambulance. Naye wano nze Nsamba tajjanga mu ofiisi. Simulabangako. Tambulabo oti ky'ofiisi. Wangi dabentambula. Kati bw'otuuka mu bbaafu obusungu bw'obadde weetisse ng'omaze n'okukkuta akasente kakuwadde. Teeka mu bbaafu akalulu kateeke ku bbaasi tusobole okununula Kasanda tusobole okufuna amalwaliro.